kiva kuki omuntu okubeera ng'olina embuga w'otambuliza ensonga oba olubiri w'otambuliza ensonga oba olusozi w'otambuliza ensonga nga bulijjo w'otambuliza naye olumu n'ofuna ekirooto oluusi oli waka ne bakugamba nti ekifo ekyo kyasoba. Akati omwami abuuzizza ekibuuzo kino kamwanukule. Abantu bangi nnyo batambuza ensonga oba n'omusanga mu lusozi nga yeebaseyo emyezi 9 oba ne yeebakayo emyezi 4 oba mu mbuga ew'omusawo oba omusawo muganda oba ow'ekinnansi oba olubiri. Akatundutundu ako kalimu ebikusike bingi. Eriyo emisambo egyogerera mu ngero. Omusambwa guyinza okugamba tugambe obadde wannakayima mu Bende n'otambuza omwezi ogusooka bakugamba genda okoleyo kino, twalayo kati endiiro, twalayo amata, kati twalayo enkoni, kati genda webakayo ennaku 9 biki. Omusambwa ebiseera ebisinga obungi tegwogera byama byagwo. Omusambwa bwe guba gunaakusiibulayo gusobola okukuleetera olutalo mu kifo mu mwennyini. Musobola okukeera enkya ne mufunamu obutakkanya n'abaliyo ne bakugoba. Kumbe omusambwa guli mu kusiibula. Eriyo abantu abamu bava mu mbiri n'entalo, tinku, ensasagge, naye ng'omusambwa guli mu kusiibulayo naye nga gusiibula ggwe. Abakulembera olubiri olwo ne bakugulako olutalo ne bakusuulira n'emigugu ebweru. Gwe nno n'okolima n'okaaba n'ogaa kale era kye banalaba bajja kukiraba biki biki. N'olinya pikipiki oba emmotoka n'otambula n'ogenda. Kumbe ekifo ekyo ensonga z'obadde oyagalamu oba jjajjaawo z'abadde ayagalamu bye yali ayagalamu byaggwa. Okitegedde? Ensiibula nnyingi. Eriyo abantu abasiibula mirembe. Eriyo abantu be basiibula obulungi n'essanyu, abamu ne bamala nabbakubira ngoma, abamu ne bamala nabbafumbira bijjulo oba oli okumala okufumba ekijjulo n'asiibula bulungi n'agenda. Naye abo batono. Abasinga obungi atambuza ensonga mu kifo oba n'akikubamu emyezi 8 oba n'akikubamu emyezi 5. Jjajjaawe n'abeera ng'amugamba kola kano, kola kano, kati kola kino, kati zzaako kino. Okitegedde? Eriyo abantu abalina ensonga ennyimpi. N'okola by'okoze, n'okola emitendera egy'enjawulo, jjajjaawo n'akulaga tudde eka era n'akuwa n'obubaka tudde eka. Okitegedde? Bwodde eka. Jjajjaawo n'akulaga ekifo ekyo nga kitaaguse, n'akulaga ekifo ekyo nga kirimu ebisooto, n'akulaga nga kirimu ebintu ebitagenda bulungi, era jjajjaawo ayinza okugamba nti eyo waasoba. So nga toyina kuddayo, era jjajjaawo waga nti waasoba oba toyina kuddayo. Kyokka tayinza okugamba nti waasoba oba tugamba ayinza okugamba ettanda oba mu lubiri lwonna oba ewalusi n'ofuna obubaka ne bakugamba nti eyo waasoba. Kati gwe woofunira amagezi agagoba enswera ku bbi kwe kusigala ate ng'olaba abaliyo gye bali. Kyokka ng'ate gwe oloota bagamba waasoba, kati gwe ng'omanyiyo baakusiibulayo. Jjajjaawo kye yayagalayo kyaggwa. Okitegedde? Ebintu bino ebyalubala ebiseera ebisingwa kubimanya. Ate abantu abaloota baba tebamanyi makulu ga birooto. Olina kufuna ababimanyi, ababitegeera, oli n'akunnyonnyola. Ekyo ekintu kitono nnyo. Bayinza okugamba nti ettanda waasoba, wabeera wasobye ku lulwo ggwe. Okitegedde? Ebiseera ebisinga baga nti emmandwa bwe bagisingira tetuula. Emmandwa bw'efuna ekyayo tetuula. Emmandwa ezimu tezisiibula na kusiibula. Jjajja asobola okutwala mu kifo, abaliyo ne bakwagala nnyo, ne bakufuula wa Luganda, eri abalubaala abamu nga bulijjo mumuwa ebirungi, mumulabirira, mukola biki. Jjajja bw'atuusa olunaku lwo olw'okugenda mulimu abalubaala abamu abatasiibula. Bw'atudde mu kifo muoba omukulu waakyo n'onyiiga n'oyogera kino n'oyogera kiri n'ogamba gundi teyandibadde gundi nga mubeereddewo ne mubeererawo ne mufuula wa Luganda n'agenda n'atansiibula, ng'omanya nti waliwo emmandwa ezimu. Enneeyisa y'emmandwa ya njawulo kuba emmandwa teri emu. Ate buli kika n'ebyakyo, buli omu n'obuziina engeri gy'abwesiba. Eri abalina lubaale nga muzzukulu we ne bwe mukolera ebirungi bitya nga magenda ge tajja kusiibula.
ate eriyo abantu abalina lubaale nga muzzukulu ne woli mukolera ebirungi bitya nga ku nkomerero jjajjaawe ajja mukozesa ebitajja mu mugobe bugobi. Okitegedde? Ate eriyo omuzzukulu ava mu kifo n'agenda ewaabwe bulungi n'atuuka eri nga jjajjaawe kyerayagalayo jakifuna. Jjajjaawe n'amugamba nti eyo waasoba. Kakati ggwe olina kutuula butuuzi ku buliri n'ogamba nti waba nga waasoba ate bba bali ensonga nga zigenda mu maaso. Kati ekifo kye bakuloosa nga kisobye, ekifo ekisobye nga ddala ddala mu butuufu bwakyo kisobye, kwe kulaba ng'ekifo ekyo ne mu ntambuza yakyo ey'emirimu n'abantu ababeeramu nga baabuse. Okitegedde? Mulina okwawula ebirooto n'amakulu gaabyo na buli kirooto kye kiba kitegeeza. Bw'olootanga ekifo batugambe embuga ya musawo muganda wagenzeeyo, baga embuga eyo erina ebitagenda bulungi, embuga eyo yakyankalanye yasobye, ng'ofunye kirooto. Kati okusoba kusoba. Ekifo bwe kiba kyasobye n'abantu abaliyo baabuka batandika okukireka, era ogenda okulaba luli ekyalimu abantu 20 nga waliyo abantu 3 oba 2. Kati oddeyo ku kirooto ky'oba wafunye. Singa oloota oba mbuga ya musawo tugambe obadde otambulizaayo ensonga oba lubiri oba lusozi nga ddala kituufu ewantu awo waasobye, era embeera ogirabira ku bantu abakibeeramu. Abantu abamu bavaamu, bw'obanga luli walabangawo abantu 10, kati ogenda okulya nti waliyo abantu 2 ate gundi nti bonna baagenda abo. Okitegedde? Ekifo ekisobye bwe kityo bwe kyeyisa. Okumanya amakulu g'ekirooto nti ekifo tekisobye gy'obadde okolera ensonga nti tekisobye, kwe kulaba nga ggwe ovuddeyo nga ggwe omuntu omu oba 2 oba 3 n'olaba ng'ovuddeyo naye ng'abaliyo bo basigala batambuza nsonga mu maaso, era ng'ekifo ekyo abantu bangi oba nga gye bali bakola nga bw'onoogenda mu lubiri oba mu lusozi. Okitegedde? Kati ebintu ebisinga obungi byetaaga kwebuuza, okutegeera, okufuna okumanya n'okutegeera lubaale aba ategeeza ki. Lubaale kye kintu ekisobola okukuloosa ebbinika, naye ng'ate ebbinika togenda gitegerera mu lubaale, naye ng'ebbinika bakuloosa kitundu kya Ssaalongo. Okitegedde? Lubaale kye kintu ekisobola okukuloosa epaapaali, naye ng'ate tebagamba ddigabula. Okitegedde? Oba mu nfuna. Kakati ne kino nakyo bwe kiri. Abantu bangi nnyo batukubira amasimu. Oli nakugambye wannakayime Mubende waasoba. N'omubuuza ani yaggambye, n'akugamba naloota buloosi. Okitegedde? Gwe n'oddamu n'omugamba nti waasoba ku lulwo, naye abaliyo balina obubaka obubatwalayo. Abaliyo balina obubaka obubagamba okuteekererawo ebintu. Wasoba ku lulwo ggwe omuntu. Osobola okuba nga wagendayo n'owaayo ekyanzi ky'amata, kati nga kyokka kye kyali kikutwalayo. Kati ng'ewantu eyo walinayo omukwano mungi, ng'era mu birowoozo by'olowooza okuddayo, naye nga jjajjaawe agamba nti ffe ekyali kitututteyo kyanzi ky'amata. Gwe n'olowooza nti ojja kubeera nga abaliyo, ojja kwebakayo emyaka 2 oba mwaka n'ogali akati lubaala nnuma kati ngenda kukola ntya, baŋŋambye waasoba. Okitegedde? Nga ye jjajjaawe agamba nti ffe twali twagala otwaleyo kyanzi ky'amata kyokka. Kati jjajjaawo mu kkumala empaka n'okkumala amaanyi oleme kudda mu kifo ekyo, najja akulaga ng'ennyumba zonna zikutte omuliro eziriyo, n'akulaga ng'oluggya lulimu ebisooto, n'akulaga ng'abantu abasirikale mu kifo mu bangi bagoba abantu, bakuba abantu, biki. Okitegedde? Kati era oza okukomaza okugamba nti eyo jjajja ngobyeyo. Okitegedde? Jjajja aba agobyeyo ggwe nga ggwe. Era ebiseera ebisinga obubaka bwa lubaale nga lubaale takyakwagala mu kifo omwo, asobola obuleeta nga mulimu abasirikale bakuba buli kiramu kibooko. Kati ng'omanya nti mu kifo omwo bakugobyemu, ensonga zo ziwedde. Jjajjaawo kyerayagalawo ye nga ye kuba tosobola kuŋŋamba nti osobola okubeera mu kifo oba tugambe kimu nti lubaale naggweera omwo. Nedda, wabula buli muzzukulu abaako n'akantu akamututte mu kifo omwo ng'ate si mwagenda okumalira lubaale oba si mwagenda okuwunzikira. Si buli kifo nti omuzzukulu akimaliramu ensonga. Mulimu omuzzukulu asobola okugenda mu kifo nga jjajjaawo alabawo kawuzi just nga kaalina okubbawo, n'atambuzaawo ensonga oba myezi 3, enkya n'owulira nti ali Walusi, yagenze kufumba kijjulo. Ye Walusi
ekyo nga kijjulo kye kimututteyo. Enkya n'owulira nti gundi ali Sseguku, ye muntu omu ti ali Sseguku kati amazeyo emyezi 7 naye ng'ate yasooka eno n'agenda eri n'agenda e Sseguku. Okitegedde bwe bityo biba. Kati Lubaale bw'alaba mulimu omuntu alumizibwa Lubaale ng'aga nti leero ke ntuse wano w'omusawo mmaze, kumbe jjajjaawo ayagala bamukolerewo ensawo ya Lubaale okusinziira ku musawo oyo ekikamu aba atudde n'eggwanga. Kati nga jjajjaawo yakutwalawo oyo n'obeera muganzi, kibalyako kyolyako biki, oluusi oba munaku ne bakulabirira, oluusi ne bakola biki, naye nga jjajjaawo ayagalawo nsawo just aveewo. Kati gwe nojja okolawo omukwano kumpi ne gufuuka ogw'oluganda, era nga buli lw'oyogera essuubi likubeera wa musawo oyo. Buli oyogera kimu bibiri, nje ngendeko ewa jjajja kimu bibiri, era nja kugenda ewa jjajja nsiibeyo. Kati jjajjaawo ate nga ye ekyali kimututteyo yali nsawo yaggwa. Kati ekiva mu kirooto ky'oloota bakuloosa wantu awo nga n'olujja lwonna lujjudde emizi, lulimu emizi, tolina woyita biki, n'osangawo abasirikale ne bakugoba ne bakukuba ne bakola ki, ng'omanya nti ekifo ekyo ensonga ezantwalawo zaggwa okuva eri jjajjange. Okitegedde, omuntu asobola okuba Munyarwanda n'agenda mu lubiri nga lw'Abaganda naye nga yavudde Rwanda n'abaako akatuntundu katambuzaayo naye ng'ate Lubaale tawedde, kubanga okusibula mu kifo si kye kitegeeza Lubaale nti awedde. Lubaale nga tawedde, kati ng'oluusi waliwo siteepu eddako, nga siteepu eyo oluusi ojja kugitambuliza walala. Oba ojja kugenda e Rwanda gye musibuka, oba ojja kukola ki, oba ojja kugenda ku musawo abeeko akantu kaakola. Kati gwe n'oloota eno gy'obadde olujja lulimu bbi, oloota biki, sirikale ne batugoba ffenna, nagenza okulaba ennyumba zonna nga bazizimbudde. Kasita oloota ekifo gy'obadde otambuliza ensonga ng'ennyumba bazizimbuddewo, ennyumba mwe mutambulizibwa ensonga, ennyumba za Lubaale, kati n'oloota zonna nga bazimenyeewo, ng'omanya nti awo tokyalinawo bibyo. Okitegedde, kubanga ennyumba baba bakulaga nti zivuddewo, tewakyaliwo makulu, ng'omanya tewakyali bibyo. Oyinza okuba mu kifo mw'otambuliza n'oloota nga olaba olina olubiri lw'olimu, mulimu amayumba, maduuka, bayinza okukuloosa mu kibuga, ng'olaba mu kibuga amaduuka gonna buli w'oyita wasibe, buli w'oyita kuliko ekkufulu, ng'omanya nti ensonga zo mu kifo omwo akantu akakutwalawo kaggwa. Jjajjawo kera yagala mu kifo omwo. Jjajjawo asobola okutwala mu kifo ng'ayagala ofuniremu bufunizi kumanya, naye ng'ensonga z'oluusi zakutereereza mu bagisu. Okitegedde, abantu balina amawanga ag'enjawulo. Jjajjawo asobola okutwala mu lubiri lw'Abaganda ng'oluusi oli Munyaruguru naye n'akutwalawo, oba Omukalamojja oba Omulugwala, n'ogenda mu kifo omwo naye ng'akikulembera Muganda. Kitegedde, kati oba oluusi mu butuntundu bw'obutonzi buno jjajjawo alina akatuntundu kayagala oggyewo, waliwo eddaala ly'olina okutopinga ku madaala g'olina okulinnya. Kati otuuka ng'omalawo emyezi 3 oba myezi 4 ng'oddeeka, bw'oddeeka ng'ofuna ekirooto ng'ekifo ekyo kyasoba. Kati gwe amagezi gakuddusizaabo mangu, ekifo ekyo kyasoba ate nga mulimu abatambuza ensonga tebeesalangako, bangi n'abalala bongera kujja. Okitegedde, kati kwe kumanya entaputa ya Lubaale n'olulimi lwe. Kati kiba kisobye ku gwe wennyini, gwe babeera bagobye mu kifo omwo, nga ekyo jjajjawo kye yali ayagalamu yakifuna. Kati ng'ebirala jjajjawo atajja kukulaga we binaatambulira oba w'onoobitambuliza. Osobola okuba mu mbiri, osobola okuba mu nsozi, mbajjonyodde ekitundu ky'ensozi n'ekitundu ky'embiri. Ekitundu ky'embiri oba eky'ensozi oyinza okukimaliriza nga jjajjawo ayagala otandike ku bintu by'ewaka, ononye obuwabuzi, bakubuulire, bakulagirire ebintu ebyo engeri gye bitambulamu. Ate ne wabeerawo omuntu ayinza okutambuza ensonga, abo abantu abamu jjajjawe n'azimusonyiwa, n'agamba okozeeko ky'okoze abalijja balitandikira awo. Ogwo omulembe Lubaale n'atagusabirako ssabo, naye ng'ate mwatabala buli kimu mwakikola. N'agamba nti abaana abaliddawo abaliva mu bano be balituzimbira essabo, kati guno omulembe katugukube gubeereko bye gukola ebisaanidde, oba ebitonotono abalijja bye balisangawo kwe balitandikira. Kati n'ogenda mu kifo n'obaako ensonga z'otambuza myezi 4, myezi 3, myezi 5. Okitegedde, naye nga tomanyi byama biri mu Lubaale. N'otambuza bodde ewaka n'oloota ng'ekifo kyonna kijjudde ennyanja, ennyumba zimenyeddwawo,
oba n'olota ennyumba zonna nga zikutte omuliro zisaanyeewo ng'omanya nti mu kifo omwo ebibyo ebyamu byaggwa. Okitegedde, mulina okwawula obubaka obubasiibula mu bifo n'obubaka obulaga ebifo ebyo nti biba bisobye. Obubaka obulaga nti ekifo ekyo kisobye tekikyalimu mulamwa, bubaka buba busekululwo gw'obuloose gw'olina okubwevuunulirako. So obubaka obwo tosobola buvuunulira mu kifo ekyo. Ekifo ekisobye nga kisobye okirabira ku mbeera zaakyo. Ekifo ekitannaba kusoba nga abantu mwebali, abapya bajja, abakadde, abantu bali mulaala, abantu bagudde akaleka. Okitegedde, kati bw'olota ekifo ekyo nga kisobye gwe wennyini gw'oba olina okwetereeza nti ekitegeeza ebintu ebyantwalayo bye nali nina okukolerayo byaggwa. Kati ng'olina kufukamira kubuuza jjajjaawo, jjajja nga bw'ondaze ekifo ekyo nga kisobye, jjajja nsaba kundaga ekifo ekirala. Era ogenda okulaba nga jjajjaawo abaako gy'akuloosa nga naye ogendayo. Kati obutamanya bw'abantu, oli bw'atambula agenda agamba nti awo waasoba n'okuloota naloota, kumbe ekirooto kyali tekitegeeza ekyo. Kale n'ebirooto bwe bityo mulina okubimanya n'amakulu gaabyo ebintu ebyenjawulo ebifaanaganako bwe bityo. Okitegedde? Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.